Mu kaseera kano abatuuze abawangalira okumpi n'omwala Kaliddubi amazzi agaabayingiriranga mu nnyumba zaabwe bandigafuma. Anti buli enkuba bwe yatonnyanga bo abatuuze abasulanga okumpi n'omwala guno emitima nga gibeewanika olw'amazzi agaabatigomyanga. Oluvannyuma lw'enkuba eyatonnya nga 26 omwezi ogwokusatu omwaka guno gwennyini eyaleka abantu b'omu Uganda mu bitundu eby'enjawulo nga bafumbya myagi n'abamu okutwalibwa obulamu. Bo abatuuze b'oku mwala Kaliddubi bafuna akamwenyumwenyu ku matama olw'entabwe eyali evaako obulumbaganyi bw'amazzi gano okuggyibwawo amazzi go gennyini. Omu ku batuuze agamba nti ekigoma kino kyali kifunda ng'amazzi we gajja galwanirawo nnyo ne gafunikira nga gazze mu batuuze, naye okuva amazzi gano we gajjawo ekigoma kati beebaka ku tulo. Kyali kitulemezzaako amazzi, ekigoma kiri ekyali wali kyali kifunda nga amazzi bwe gajja galwanirawo nga ne gatta mu bantu. Abantu ennyumba baali baziddukamu dda, naye kaakati okuva ekigoma lwe kyatuuka twebaka ku tulo amazzi tegakyajja. Wadde nga abamu ennyumba zaabwe baali bazisuulawo dda n'abandi okuyiwa kasasiro okweteerera ennyumba zaabwe olw'okwetangira amazzi gano agaali gabalumba. Nze Nakibuka Gladys ku MRU TV.